Business ya pimp etambula etya? Ka business ya pimp ogiraba network. Network. Side zombi. Jukira go babeera wakati w'abaami wakati w'abakyala. Ojje eno no connecting eno. Kati eba network. Kati pimp so and so baba yanfunira. Nange ndagamba ko kyali wange mwana gundi ne gundi yankubira. Gundi ne gundi yankubira. Mpe namba ye. Omuntu wabata nakutunuza mu ddiiro. Si kirungi go jumutunuza na dala ddiiro ng'eyembi. Sijja kwogera nti nnungi. Gwe tomutunuza muleka ye kennyini yaba akunoonya. So sigwe munoonya. Ajja kulowooza nti onakyagala oyisaawo. Jjukira bana abawala bakola emirimu bwe gityo. 1. Lusigenda kirumamu. Baba bayaaye. Bw'oba oyagala omusajja yenna asumulwe wallet, mutega omukazi. Hello, hi so and so. This is my friend called so and so. Meet her or meet him. Ekibuuzo kitandika. Have a seat. Bozi netandika. Omwenge gutandise. Sales ziyingira. Kati oluva okuba kwekwana. Temuli business bagenda okunyumirizaawo. Tewali business bagenda okutuliraawo. So, nkwaniriza ku talk with Essie. Amanya gange nze na Bulime Esther. Tuli wano. Tuli ne Stewart. Asinga okutabula omubisi mu bar. Tatabudde ka cocktail. Ka cocktail. Yasinga gwe manyi when it comes to, by the way Stella nnyo kunywa mwenge naye. Pazi cocktail oyo alimu kinaki? Cocktail kiba kyakunanga mulimu emyenge gya njawulo. Wo akabeeramu nga tekali myenge. Kati eba teri cocktail befuse mocktail. So kati tuwamma tujja kuswala. Otukaina cocktail. Nenze mba nkitegedde. Nga mocktail. Mocktail mba nkitegedde. Ogande nja cocktail tali mwenge. Kati abantu bakayunidde ku mikolo. Bubi nnyo. Teri mukolo okole bagati nga teguli cocktails. Era ogutegeka. Kiba kibuzeemu. Because kati abantu cocktails bazitegeera esi. Singa edda abantu bategeeranga bbiya. Kati ne cocktails abantu bazitegeera. Yo yaliko ogundi ono omukka ogutambula bwe guti. Byonna byo tubikola. N'okanywanga kapapo boyo ate mulala. Bebimu. So ekitegeeza ku mukolo ka cocktail tukeetaaga tebikyakoma mu bbaala. Ate bw'onywa cocktail mu bbaala gy'oba olaze ne ku mukolo oba olina ogisangayo. Yes. So programs zino ziwagiddwa aba Essie Home Solutions perfect kafulu when it comes to cleaning spaces and beautifying homes. We clean. Toyingira 2026 nabiku. Lwaki n'ebiku. Ebiku bireke mu 2025. Tugenda kukyusa bukulembeze oyingira nabiku. So tuyite tukole fumigation at your place. Tukola post construction cleaning, tukola move in move out cleaning, toza entebe, toza carpets, toza buli kimu tulongoosa, So Essie Home Solutions we tuli okulaba nga ate buli kimu kitambulira ddala bulungi. Enamba yaffe eri awo 0701542372 0701542372. Tujja kujja misinde okulaba nga ate tukuzza obujja ewakaawo. Byonna tubikola as long as it's cleaning your home. Tujja kujja misinde. Then Osola Building Company togana kuzimba nga toyina ettaka nga olinawo $2,000,000. Muyite bayite bajje bajja kujja misinde bakuzimbire ennyumba yo, bakuzimbire ennyumba y'abapangisa, bakuzimbire ennyumba ya mami. Okay, oli ku kyeyo nonya company gye weesiga gisuubira okukwatagana nayo obulungi mukole ebintu by'okuzimba ebintu ng'ebyo. Osola Building Company webali bajja kukolera omulimu ogwo bulungi nnyo, tojja kwejjusa. Enamba yaabwe eri awo Osola Building Company. So ndi ne Stewart olunaku olwaleero anti simanya omuntu atabula ebyokunywa bamuyita batya. Kyensobola bagamba nze amuyina wano agenda tubuuzaako naye awunya bulungi. Okozesa kawowoki sika mitwalo nga 5. Nedda tokisusaate nnyo bannanga anti bagamba obwekumi tebuunya. Sikala esi sikabbeeyi nnyo. Ali awe kati kati gwe tulaba kyekyo naye gwe okusanga omuntu nga awunya ng'evvumbi bakiyita batya?
abantu bawunya bubi bawunya bubi kwefaako kyambutonde it's like being smart omuntu yenna alina okwefaako kyambutonde neba olina sente you've seen very many people nga olina sente nga tomanyi kwambala naye nosanga nga muvubuka muto yeyi akalimu katetenkanya naye nga amanyi okwambala so it's an art bangamba waliwo omwami gwenatera okutwa naye sometime back like aya tudde okukwatagana gayi nga beera smart kati nga tera okungamba oba ojja okukola show yambala booti naye yangamba ekinanga you don't know the power okwambala okubeera smart okubeera ng'oli smart mutuufu teyakulimba so era ate abantu mbeera mbalaba oli n'abeera muzimbi ngalooza alina kwambala byayagala oli n'abeera muzimbi ngalooza akyalina okubeera n'omusenyu mu nviiri okubakakasa nti bannange mulaba ebyo bikoma ku site ofulumya site ofuuka kirala be smart wow but thank you for being smart thank you tubuuzeeko Stewart thank you bannaye abatulaba tweyanziza nnyo mubale kufolinga channel S Media temukoma okumengera ogifollowinga musubscribinge obulamu butambule mu maaso amanya n'eddoboozi Stewart nga bulijjo sigwe gusoosa okubeera wano abasinga mu mmanya abafolinga channel nga nze gwasinga otuwa emboozi ez'ebbaala mpita mixologist Stewart mixologist kasita okyogedde yes oyo aba atabula byakunywa temutya aba atabula byakunywa kituufu nnyo naye nga mwebale kututabulira byakunywa tugezaako banakampala tugezaako batetenganya ki ekiri eyo bingi abaana bakikola batya bangamba oluseke lutambula oluseke lwolutambulira ddala luseke lutambulira ddala buli wamu naye ate wekituuka mu bbaala kiba kiralamuko kati bakikola batya abaana enseke kyonsobola okugamba abaana bazikuba mu ngeri omu oba endala oli ayinza okwesimba ayinza okuwa ekiboozi nga musinkanya awo letse musinkanya ku tebo mushalinze tebo oba musinkanya mu lukuubo oba mutooyi emboozi neetandikira awo teri muntu akola mukwano okusinga mutamiivu ese abatamiivu bakola emikwano amangu akola omukwano n'akusikamu bbiya jjukira gwe gusoosa omulaba n'akusikamu bbiya oba nakusikamu kibodo kya whisky bwowe na potential ekigula kati nzize mu bbaala ntudde nnamu akasente kange ntolo gyange ngaataano baba baŋŋambe abaana bajja ne miliyoni 2 miliyoni meka mu bbaala nze njogera ku 5 okusinziira ensawo yange olwo nga nina gye nazijje kati ng'omuntu mugulira ecupa seemusi 2 nze kati gwe esi obumanyi omwenge omuntu amala otonyezaamu akenge mu bwongo kiba kizibu omuntu okuva mu bbaala naitana gwagulidde nga yegulidde eka kiba kizibu pozi nga mazima dakika nga 2 oba 3 naye banno abakikuba deep night lazima olina okugulyako omuntu amazzi oba ecupa ya bbiya nga simumanyi ng'okoze omukwano awo mangu jjukira ogenda kujja ku tebo sijja bayita batamiivu naye bano abantu abatambula ekiro abanywi kambayita abanywi bemmanyi besiŋŋana wano ku Mande olwokubiri ne besiŋŋana wali olwokusaba ne besiŋŋana wali kati baba bemmanyi n'atakumanyi linnya ajja kulaga nti akumanyi nnyo akuba oluseke ate ayinza n'okuba oluseke n'alwekubira ate n'alukubira n'omulala n'akugya mu bbiya 6 2 n'aziwa kyaliwe naziwa kyaliwe yes era oluseke ekintu oluseke lwolukyatambulira ddala kati kiri ku bakazi oba n'abasajja n'abasajja nze mudimanya abakyala bokka ate abakyala kati boolwabwe luli bulala luli baluyita balumodifyinga pipe kati ate olw'abakyala ate lwolwo olaba ese lulimu okwetega oli ayinza okujja n'agula ecupa ya whisky oba ya champagne nga mukyala ng'akulaze nti yajagala yagyegulire n'akola order mukyala n'atuula awo nanywako giraasi emu jukira akagiraasi akasooka oba okyalina ennyota kawuutabuuzi akookubira akokusala tandika okakomberera
lwaki abakakomberera twanaakulabikayo omuntu anaakola ki anaateekawo endala sinakindi okusasula yennyini oba oli awo naddala abawala abalungi bannaye abawala this is a small advice to the young girls out there bannaye abawala mugezeeko okwenyiriza abawala abanyirivu be bakyasinza okufuna amabaala abeekolako ne bambala obulungi ne bawunya bulungi be bakyasinza okufuna amabaala so kati nina kujja mu bbaala nga ndabika bulungi olabika bulungi mpunya bulungi owunya bulungi nyambadde bulungi oba tagenda kusanga ku mowe oba vevu ya mitwalo 65 oba 7 akugulira ebbeero era gy'alina okukugulira baakusanga ku bbeero era gy'agenda okukugulira nfuna okusanga toyinaawo kyonywa ate ebyo ebisa bikyasinza obeera common oli ajja n'agula ka kooko oba ka sprite n'akusaba ice ne lemon bw'afuna omugaga amugulira amusaba Heineken amitwalo 2 n'akyusa kati aba afunye ka starter kati Heineken oyo yamunywera endala nga 6 omuwala omu abasajja nga 6 bayinza omugula ebyokunywa mu kiro kimu kasita banga alabika bulungi onayisawo rawundi emu 2 n'afuna akanamba n'agenda omulala nayisawo rawundi ng'emu 2 n'ayagala omutwalo omuwala n'agaana n'ashiftinga n'adda ku tebo ndala era no ne bamugulirawo ebyokunywa okakana ng'agula soda 10 ezo oba 5 oba 7 okusinziira bbeeyi y'ebbaala naye nga ku soda emu anyweddeko omwenge gwa mitwalo nga 10 so byo biro byampulira nti omuntu ayambala n'agamba nze ngenze mu bbaala ekijja ki wafuuka mulimu ffe gye tubeera nga bwai sijja genda mu bbaala wafuuka mulimu abawala tebakyagala kukola esi ate oba agenda mu bbaala n'atamira n'avinga fa n'avaayo ne ssente enkalu ate nga tebase na musajja azifuna atya I'm living pa transport yukire bbaala amabaala manene nga gali busy okyusa location ova wano nodda wali muntu n'akunoonya nga takulaba abawala obalaba bapanga ensawo zaabwe nga mulimu obugwe bw'okukyusa mulimu kofiira mulimu ebintu ntu jaketi kati era saako obusa jaketi n'ekikofiira oba tokyasaba mutegeera akugyamu 3 ejja uba n'oli wagenda omugyamu 4 oli agenda mugyamu 10 oli amugyamu 7 kakana enkeera nga sasudde Land Road kati nangu nga nti oluseke lukoma esi terukoma era omuntu yatandikawo oluseke asaana n'ekirabo personally nze esi naye simanyi kusaba naye siri musabi wayiga nayiga kasuku yanjigiriza tonde kasuku abiyingiridde muwa yakuyigiriza yanjigiriza nti oluseke twalyogira ku ye naye oluseke bannange okimanyiza simanyi kuba luseke olina okuyiga kati okusaba eri okusaba okuli smart esi eri okusaba okuli smart nga omuntu oluka ebigambo ebisaba abantu si bangu ku ssente naye omuntu awulira ebigambo byo engeri gy'obikompozinzeemu ssente asumulula trust me yaba musajja ku musajja kati olutuuka bigambo ki ebyo bye batera okukozesa lines ki ezo ze batera okukozesa kisinziira ani gw'okuba oluseke kisinziira kandi abasajja bange benkuba enseke mbamba manyi sikulabirawo nenkubirawo oluseke bw'oba kasitoma nga ndaba ono sente azigaba azirina off work nkunoonya netulamu netunywamu oluddako okolerawo nti nkolera gino abaganya okugamba tobalemerako omusinga n'emirundi nga 3-4 oba omutegedde manti katono omukwata wano sente ajja zimpa era bwekityo nze bwentyo bwenkola era nina abasajja bange oba bemmanyi nti ono omukubira akasimu afazaali 2 oba 3 gasoma funa ne bantu nga balina ssente mitwalo 2 ogamanyi mitwalo 3 si sente abantu balina sente esi people have money people have that itching spirit like that spending spirit naga buno bubiri njabuleka wano leero whatever case maybe I know this spending yakubye deal ya $5,000,000
Okitegeera? Ate- Kati okuggyako miliyoni Balakita- 5. nga bakitaleka 15 mu bbaala 15 nze 5 njogedde ntono. ezo ntono. Negwe abantu amabaala gakolera ddala ssente. Bala gakola kyensobola okugamba gakola agakola gatakola tegakola nsobola okugamba. Kati omwana ajja alina miliyoni 15. Pozi ekyupa kyesinga ebbeeyi mu bbaala. Anti buli bbaala eyina price. Naye kabawo eccupa nga yo ya bbeeyi. Oba eccupa gye nawulira bagambako mbu zifuluma mmeka 15 omwaka? Kituufu oba? bwe mpulira nange ne Google bwekirambika erinta gye baasibako obutiiti. Ne Google bwekirambika naye sikiwa. Azulu abaana nga banywa azulu wano kati osanga ebbaala emu erina stock wa cupa nga 2. Mabaala meka gagaba n'azulu. Olabanya feke. Simanyi sijja kulimba. Amukola aba agamba nfumya 15 omwaka. Kaakati gwe nongamba mu bbaala ly'egino waliyo stock 20 ne mu bbaala y'eguno waliyo 2. Awo sijja kulimba esi nange kyannema otegeera naye nga newosakina ne anywa ali atyo azuli awo amago ge mazima ate okuba teri kitakuba teri mwenge gutakuba esi buli mwenge gukuba naye alina engeri gy'awooma. Kale yawooma sijja kulimba awooma Katonda wange alimpadde ku sindi manya gana nange mbekwa bubiri kitundu 3 nenzijja ne miliyoni 2 nembala kamu bubiri mumpe azulu ate kati bacupa emu ebiseera ebisinga za abanywi ba azulu benaakalaba tebanywemu banyameka nga 3 ezo si miliyoni 7 n'ekitundu. Ebiseera ebisinga esooka egwera ku ttaka negwamu ne baleeta eyokubeka tebayakunywa. Soka ecupa agigula nga agenda giwa ku ttaka aba bajjajjaabe banyweko kwa zulu 3 kitundu 2 kitundu okusinzira nga bwe bagitunda. Kati miliyoni 10 tubale anti ecupa 3 oyo kapito abantu bameka olowooza fenna abaana balina ssente Kampala esi. Soka kati ffe abawala otugamba tunyirire. Munyirire ekoleku munyirire mwambale bulungi muwonye bulungi oluseke lutambule mu maaso. Naye tunaafunamu abakifunyemu bakifunyemu eri abawala nga bo nebbaala bali bati. Naye nze ndowooza eba habiti ya muntu oba twamanyira bintu bimu. Omanyi ebbanga lyensuubiza Brian nti njagenda mu bbaala. It's not your thing. Nakikugambako. Omanyi Brian DJ naye nga neeyayiridde esi naye buli wemba ntambula amagulu gaga ate esi nga bwe nakugamba. Tandika okwekwasa edda nagamba nga abantu manyi ekiŋŋaana okujja mu bbaala motoka okuva lwe nagula emmotoka. Kati olina kyewekwasa. Ate ŋŋendayo. Togenderayo ddala. Nyinza okwonooneka. Si kwonooneka but obulamu ne bukyuka. Nze nalabako omuwala bambi so may I also rest in peace. Bambi yayiga omwenge at a later stage. At 30, 35. No, I think she was in mid-20s. N'akisussa n'anywa nnyo n'avaako ebyava mu kuvaako n'afuna akawuka n'afa. Yafa yanywanga nnyo omwenge yanywanga nnyo ayinza okunywa olunaku lumu n'ekitundu bw'agenda mu bbaala ssaawa nga 4 ogw'ekiro avaamu nkeera ssaawa nga 6-7 alakyabitegeera. Era nze abantu abakola ekiro mbawa respect. Nze lwe nasembayo okukola ekiro nali nfudde. Oti ate nalayira siriddamu kukola kiro nali awo nali ndi mu bubba motoka yantabukako ekiro kyona nenga ne bannaye guno omulimu. Naye challenge eri awo naye okukola ekiro kisinziira buli kimu. Kati for example kino kibuga business zitambula 24/7 abamafuta bakola ekiro amabala bakola ekiro ababoda bekyaba Uber business zitambula 24/7 kyewamanyiira ne kyewamanyiza omubiri kyekyo onfuna. Eriyo kati abantu abagamba nti kati ngaffe abakola ekiro twebakamisana
emisana lwe tuli emirembe lwotakoze ekiro teweebaka buba bukyate otulo ne tukulumba kuba kyewamanyiza omubiri kiro yes buba bukya bwe buti osula otunula naye ng'otulo tuwulira tukutwala kati buba bukya buti otulo ne tukusalako tegeza kati nga wogambira abawala abakola ssente abakola ssente abawala abajja mu bbala nga tebalina ne batambula ne bafulumamu n'ataano asatu kisobokera ddala kisoboka ekitonde ekikyala katonda yabawa nti you're considered first in every society you're considered first n'omutamiivu alaba ggwe oli omusajja agenda gamba sirina ssente mana mpayo kacupa k'amazzi sirina ssente naye omukazi wajja agenda sumula wallet bwegenda mu events ezo ez'ebbeeyi esigenda mu bivula ebyo ebyebbeeyi mu events ez'ebbeeyi omusajja abeera n'akasuka ecupa eri esooka eyokubiri eyokusatu n'agamba weeta kugamba mpe enamba ey'essimu n'afuma n'agenda nga tamubuuziza nako oba bamuwadde enfu oba tebamuwadde enfu aizulu neza abasajja abo abasajja bagaba ssente naye era ebiseera ebisinga esente teba ya musaala esente teba ya musaala esi sajja akuwa ssente n'owunga kumbe alina ekigendererwa ki olwo ssente omuntu zakuwa n'owunga tolanga naffe tubeera naga nze ndi wakabi naye omusajja akuwa ssente n'owunga n'asooka sajja bazigaba esi n'asooka bakuba kuyita batya n'akulumiza ku ssente ezo naye n'okitegeera kati naate olaba esi ebiseera ebisinga olaba abasajja b'amabaala abo baba tebaagala kinene ebiseera ebisinga aba agala kuyita mu buyisi aba agala kuyita mu buyisi mujjeemu bulamu butambule era ojja kusanga nga amabaala agamu agalina kambayite regular clients ojja kusanga regular client akayita mu bawala nga 20 mubbala ate nga mubamanyi kati mubbala mubeeramu abantu nga omuwala wiyaze nejo yaze nalo liyaze tuba tukimanyi kikusigalamu muli eri munda kuba abakirayant abakuleetedde ssente kitegeera tosagenda nga omwogerako profession is not allowed gwe kimanye ng'omuntu nesirika sobeera ng'omulaba nti kati yafunye omulala waliwo omwana mulala baffe bebatuma geno ngambira omuwala bwati ne bwati ne bwati akole bwati ne bwati ne bwati ntansanga emmotoka we najja nakunyumiza nti kyawedde titolaba olina ka vidiyo ng'alina ne ka vidiyo oba ekifaananyi n'osirika todda ate mu kutambuza lugamba gundi ne gundi gundi yayita mu gundi kiba kyonoona bizinesi kati omuntu okunkuba ebifaananyi aba ategeeza ati simanyi nange beera mu laavu nze broswap naye ng'ensonga nze kankubuulire sisobola kubeera mu laavu nze kati ninako gaye yansaba ku bifaananyi yali aliibweru eyo nansaba ku bifaananyi nudes nedda saddamu kwogera naye nedda kiba kisusse anti nze nkubuulira alina ebirala byeyayisaawo kati nemugamba siddamu kukuwa kifaananyi simanyisawa kuwa kifaananyi nze kikwataga era nze ntera okuyabwala awo nga babyogera busimanyi wabeera mulaavu omusajja mwenna abawala mwali mubikozeeko omusajja womuweereza ebifaananyi siweerezangako omusajja yenna bifaananyi byange we yabwereera ebifaananyi ebyo babikola abirina abireete sikulimba gwamanyi nze sibimanyi nze kubuya sisobola kikola I'm telling you it doesn't make sense muganda wange katonda agenda n'akuyimusa one day ekifaananyi nekijja katonda agenda oba oliawo nga katonda akuyimusizza kati ngafe abali mawulire ofunye n'akalango akamalayo ng'omyayo abijjayo abiteeka ku mmeeza ekyo ogenda okubako omukyeni nga bagamba tutu tewali kalango twakulabye naye nga nsonga yava ku bifaananyi nga yava ku bifaananyi so kituufu nnyo but I don't think era nze omuntu yenna kati nga webambi olumu babatwala nga tebamanyi naye nze nawe olina omupozi babikwate nga temanyi naye ebintu byokwata ebifaananyi nange eri omusajja omusajja nange eri omusajja omu
sorry tukati short ye musajja omu naye ngenze musaba mulimu CV yange agirina passport photo azirina yandabye yankozesa interview nangamba musirikira ebifaananyi ne mubuuza why ebifaananyi byaki ebyange ngoli bwerere nedda yanga musirikira ebifaananyi byange ne mubuuza lwaki nangamba is that what you supposed to ask me because yes nangamba I'm doing a background check konza amanya gango gayina enamba yange ogirina passport ogirina efo byenkoleddemu kwebiri ku CV kuba y'amasimu nagaana ate omulimu n'agumba samweza bifaananyi n'omulimu yagumba kati sitegeera yali ayinza obuga photoshop abantu ensi yatabuka omuntu ekifaananyi kyakikola ekikyamu naye ali ekifaananyi ate kati webito nga tutadde ebifaananyi nga tuli bawanvu munnaye naye nze nagaana omutima gwesika nagaana samuweereza so kati oba mutuufu naye abawala munnaye bo babikola anti balaka sente. I have a friend of mine saga nikyogera nnyo naye nina mukwano gwange yalina gayiwe kati gayiwe nga tukolagana nkolagana n'omuwala ate kolagana ne gayi kati ne beekyawa kati mukwekyawa neno mukwano gwange ne tubeera nga tubivuddeko tetukyayogera nnyo n'oli kubanga x-way kituufu ekyali kitugatta yali x-way ekyali kitugatta ennyo okugamba kati nga sikyayogera ekyali kitugatta ne x-way yali ono ate kati baawukanye tubali tukyakola ki kakati n'abeerawo ng'abeera ayagala okundaga nti amovinga on x omusajja kale nga olaba mukwano gwe yasubwa nze nali mwagadde kale kankulaga abaana be nnina kankulaga gwe abaana kati nina pure breed nampendereza ebifaananyi by'abawala nga bamuweereza kati gwe bamu ekifaananyi bakiweereza omusajja kyokka kati ali mukiweereza nze nawe osokifaanangira awalala anange era nakisindika kati essaawa yonna ekifaananyi kijja kutambula noli gwe wakiweereza so kisindikira mukwano gwe nti raba kino nakino nekitambula so ebifaananyi bwe bityo ebitambula okulaba nga weerabya n'okwerabya nti musajja namuwa ebifaananyi so kyobalabaaza nze nkivumirira ne sekuvumirira yenna newaba bbaawo tasobola kikkiriza gwe kumuwa bifaananyi bya buseegu nga musajja wa ddala tekisoboka era oliwo olaba nga tusaba bifaananyi tolina musajja naye abawala ate eribo babikolera ddala kubanga babeera babala ssente tebasooka tunulira kabi ki akasobola okuva mu bifaananyi ebyo yatunulira kyaleero nti nfunye 9 aba atunulira fees rent byatunulira ku ssaawa eyo tomunyumiza dde ate ekifaananyi basobola kikozesa desperate mu bawala nnyingi ate eri waggulu nnyo oyina ajja naga mwana mpayo kabiya ke mba ntandikirako mpayo kabiya nga talinaamu kati n'omuwa omwesiga n'omuwa bwe mba nkumanyi nkuwa ogenda okulaba nga dakiika 2-3 akomezawo taleeta ssente akomyawo bbiya gye wamuwadde anti aba akudde eri bbiya si ssente akomyawo bbiya nozawo bbiyawo sokoleke agamba mpayo bbeero n'ogimuwa nagenda n'agikomberera kakati mugikomberera ne waba wamugulira ebbeera endala agatosumulula beobenda bagatosumulula kategedde ogira olindako kombe sawa yonna agizayo kawunta aripresinga gye yasoose okunywa so abawala beeyiza ddala kyensobola okugamba naye nga batera beeyiza mu nseke oyo ajja nakwekwanira naye nga abala mwenge si kwagala nnyo obula yaga mwenge sente omutwalo omuggyemu yaze ne budget nagamba siwati ng'olabika bulungi ng'owunya bulungi eri omuwala yaŋŋamba openly ali mu bbaala emu nange naye ngenza ekyakala banfuluma naŋŋamba nakulabyerabye dda wedde oli awo kawunta onywa naye nyamba omwana wange muto wa myezi 3 nyamba sina z'amata nyamba mpewo omutwalo gumu nemugamba okakasa nga namulabanga muyaye nemu enkomi 5 waita ndowooza wiiki nga 2-3
nenziramu nemusanga naneebaza wantaasa naye weebaye nali sirina ko lwayi lunsaze mwana gwe biki nangamba wano nfunirawo ekisajja koze nzifunira abantu basajja gwe weefunire basajja babeerawo wano babeerawo gwe ate bagamba kati nga gwe osobola okubeera pimpa omulungi kubanga kati oba yebayirawo omuli bizinensi eyo ekola etya kubanga kati bangambye ufuna pimpu nomugamba nze wendi wapimpa bo si bwangu si bwangu ate si bwangu butya nze mbadde manyi tolina woofiirwa nze nkugambye Stuart wendi wofunira ekisajja mpita kati omusajja wajja nongamba ojja kumpa sente mmeka nekugamba nja kuwaayo nja kuwa sente bweziti ze banaaba bampadde n'omusajja oli naako kugamba ofuna sayidi bbiri oba sayidi bbiri naye batta omwana wabendi n'afiireeyo batta omwana wabendi n'afiireeyo nebamusadaakireeyo yasembye kuba ku namba yo ng'agenda okulaba omusajja tenga simulaba ali sayidi ki ntikirya wano na wano ku geeti esooka n'atadda negukola gutyo gwomulimu gukola era bagukola bagufunyemu gubeera gutya mbamanyi baagala nnyo nkole nabo nenze nagaana nze abantu wendaba high risk I don't take that route kati okay, how they did how business ya pimp etambula etya kati business ya pimp ogiraba network side zombi jukira gwe babeera wakati w'abaami wakati w'abakyala ojja eno n'oconnecting eno kati eba network kati pimp so and so bwaba yanfunira nengenda gambako kyali wange mwana gundi ne gundi eyankubira gundi ne gundi eyankubira mpe namba ye oyo nankubira onfuna wamala okunkubira nemuconnectinga n'asanyuka enamba yange agiwa oli omuntu omulala network negaziwa bwetu yes n'abawala kyekimu bangi era banemerako eddala nga balabye interview zino balowooza mbikola naye nze sibikola kyensobola okuyamba omusajja akwegomera ngamba wuuno akwagala nemuleetaawo there and then webikoma kati sobola kujja wano nga kyaliwo nenga kati omanyi kati nga ndimu eyo ku level y'abakyala we nga mumanyi Stuart wenayo ebisajja ebigagga lwaki tonfunirayo nga likyaliwo sisobola kuconnectingira ku ssimu mbaya nenconnectingirawo physically nga waali nade mulimu kati abantu abagwira nga bazze wano kati mulimu abanigeria bakyali bange era bakoma mu December abanigeria abo bo bajja mu December babagala bakazi naye sikubira mwana wa muntu nti oba yoyo abanigeria bagala bakazi jangu mugamba kuba naabali wano osimye kwani ti oyo agenda mwogereza ngajja nga bakwatagana kikomaawo n'omuwala mba sina contact ye kikomaawo naye nti bino sima nkubira essimu nkubira gundi nconnectinge negundi awaliwo high risk saagalawo gwali badde mulimu mulungi mulungi nga gufunyamu bizibu naye ogufunyamu ebizibu bitya kati kakubuze Stuart tolinayo bakwano basajja bwesiga nga mukwano gwomumanyi talina buzibu omanyi akolera wali n'ajja bwati mu bbaala alimkulya sente ze nga tomusuubiramu kubaamu naye byokusaddaaka abantu biki ng'olinayo abantu abasajja bwe weesiga 5 ng'obeesiga bali kwalaali n'abawala be weesiga gye bali bangi abawala be basinga obungi n'abasajja mbayina naye kati abasajja ebiseera ebisinga obalaba be bantu betusinga nawo mu bulamu emisana ekiro babeera bulala bafuuka kirala kati omusajja togenda musanga ku ofiisi yo mugambe nti omanye ekiriwo kino nakino kyekiriwo osanga ebyo abikola kiro watali mu bbaala tayagala mmanya onfuna ekyo nakyo kiri awo n'ekyokulala omuntu waba tanakutunuza mu ddiiro si kirungi gojumutunuzaamu naddala ddiiro ng'eyo embi sijja kwogera nti nnungi gwe tomutunuzaamu leka ye kennyini yaba akunoonya so si gwe munoonya ajja kulowooza nti olina kyagala oyisaawo jjukira bano abawala bakola emirimu bwe gityo 1 bwesigenda kirumamu baba bayaayi be bakuba calform olira mututira wa musajja biki musajja amubbi banoonyaani igwe pimp
yankubye kalfomu simu yange n'agitwala laptop n'agitwala sente zonna yazitutte olaba bba bano we bajje mu bbaala n'amutwala mu loogi buli kimu olwo ate wamutwala ewaka ng'alabye ku zibbando kirala muko esi kirala muko naye nga basajja gye bali eri agamba nze ngenze mu bbaala njagalayo omukazi nanywa naye ng'abala akolera sanyi kiki nga sibalaba konza obudde bukyali kakkana obudde bukyali guma ogenda okulaba nga alina gwabuukidde awo ate abasajja bwe batyo nga bazze mu bbaala nga emyenga yafuna mukyala ebiseera ebisinga bababba tasooka kwetegereza akkiriza yo gwagenda naye oba mubi oba mulungi oba bagamba ebitala birina engeri birungi y'abaana bawala ogenda omusukka ku makya nga makeup yavuddeko pimpu lwaki ndese emboozi ya pimpu eyo bagamba kintu kiri awo nayo business baka tugitegedde nnyo ku bino ebintu bya abe obitegeera ebyo yabadde ebweru netutegera abantu bate bakola bizinensi bapimpu twabiwulirako ebyo wawo skando za Shira we zabeerawo Shira Gashumba ne bagaba bonna bapimpu kati bapimpu obulaba kati ate skando za Shira Sani agadde zoogerako nzo n'otazoogerako sijja zoogerako naye kyensobola okusala ndingako ensonga nti bahost b'amabaala baate bakikola bulala si direct pimping kirala mu kwekyabo naye bapimpu so kati bahost bo bakikola batya kati remember host baba afunye night mu baala ayina okukola ebaala sales kati host kengeze esi gwe esi ndi wakabi oli wakabi nkwadde night wano omala okuwa night gwe olina okuleeta bakasoma togenda kwebaka ozuuke n'essimu yo nga toinvitinze bantu you have to make invitations of which invitations baba basajja nabaki abakazi bw'oba oyagala omusajja yena yenna asumulwe wallet tutega omukazi hello, hi so and so, this is my friend called so and so. Meet her or meet him. Ekibuuzo kitandika. Hey, have a seat. Bozi netandika. Omwenge gutandise. Sales ziyingira. Kati oluva okuba kwekwana. Temuli business gye bagenda okunyumirizaawo. Tewali business gye bagenda okutuliraawo. Kuba kwekwana. So kati bawastu bakola. Bwe bakola. Abayina abawala be naga kati omanyi kulokuna tulumba. N'abasajja n'abayita n'atanga gamba ewe ono mukono gwange ono kyali wange omanyi oli akola wali ate ono okitegeera naye nga abeera tamutunze direct wabula amuconnectinga era bahost bano nga balina nights za njawulo mabaala ga njawulo bakasitoma baabwe babeera bemanyi nti eso na night ku Monday wano ku Lwokuna oyina wali ku Lwomukaga oyina wali bakasitoma abo babeera bemanyi onfuna kuba ku Monday wena agendayo ku Monday nja kusangayo bano we batine kati Monday bolese wano 50% ogenda batwala olwokusatu somewhere else kunne ku Lwomukaga kyekimu same faces onfuna yes bwekyo bwekikola nsekuza nawo bali awe batyo si direct maybe nga mulimu abali direct sinaba bategeera nayenza okusinziira ku kyendaba nekyemmanyi bwekityo bwe bakikola omulimu gutambula ogwa pimpi gwa pimpi ate wali ogwemmanyi ate kati yakifunamu nnyo ng'alina ne basindika e Malaysia eyo yakola atya ng'alina basindika ne Malaysia yafunayo abantu be Malaysia connection ng'abasindika eyo sente ne kayingira nga yali wano yali akola sente akyazikola ne kati akyabasindikayo at least myezi ng'ebiri asindika bawala nga 3 or 4 ne bakola ne bakomawo bo bagenda okudda ng'ezizo atonyedda ku account si byakubanja
kati basindike Malaysia wabayo bannayuganda oba wabayo bazungu sijja kulimba kati yanto nzimzimu sijja kulimba naye nze kyemmanyi era ababaniriza bannayuganda ababaniriza eri bannayuganda nego kitegezo ku mulimu gwa ddala ate guluddewo ate gufuna guluddewo kyakufuna kye njagala okusoma okulya gufuna kati nyinza okubuuza lwakuba amanya saagatuli ano mu kamera naye nyinza okumenyera amanya g'abantu nenkubuuza ono mugagga oba ono abadde mulayimulayiti oba ono ali bwati ne bwati mulimu ki gwe yali akoze ogumanyikiddwa nga togulina nga togulina esi nga togulina nga togumanyi naye nga olaba ali bulungi avuga emmotoka ezakabe mu myaka 2-3 nga takyawulikika ng'abuze asooka otekekwana wantulabe sooka otekekwawo erinnya nsooka endabe bangaba Malaysia Take naye gyebiri naye gwe bwenziceka bukola kiralu ono atunda bizigo ono atunda bizigo ani nga we nakugamba edda esi nga we nakugamba edda ono atunda bizigo omuntu olina okubaako ne address nekyokola ng'olina address bangamba oyagenda ne China okitegeera naye nga ssente bayolera ddala naye atalabika ate omulala teka wano olabe sindeka bangi kyoba omanya bangi alisi gwe nkwaddeko kati gwe osobola otegeera nabiwulirako wabiwulirako naawe biwulira ate kati akola bizigo naye kati olaba buli muntu alina okubaako ne address nekyakola onfuna tigundi akwenta akolere wano baleme kulozesa nsi bamulaba agenda ku nnyonyi abananga balinnya ennyonyi ya Uganda bannange kumbe business baŋŋamba mbu n'abayimbi bakyenyigiddemu naye abayimbi sibalinaako evidence baliimu nnyo naye mbu bakasitoma nabo bakirimu mbawo nabiwulirako awo nawulirako abagamba omugagga omu yatwalanga abayimbi be bakutwala nga agenza okuyimba komba omugagga yakuyise nange sifunangako obudde binoonyerezaako naye mpulira biwulire